Mpawa talikaba ekyaddaaki amazima gamaze ne gazuuka ku bya Mr. Henry ne Prima Kadash bibi notubirese ate ebbaasi ya Midland akatambyako obusegu akatambula munnange bikyaleetera ddala ebizibu. Omwogezi wa poliisi avuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo gonna tugaleese ate munnange ebyabadde ew'omukyala Desire Luzinda ebyokubeera nga alina gwagenda okwanjula obwino yina abeera wano wokka ku Clarity Source 256 n'enkwebaza gwe omulungi yasalawo okutugobera negamba kola kyamenyi nnyo okubeera nga tewasalawo nti bwe kiba kya information ffe bakwasa omulimu gutuuseeko byonna ebitambudde mu ba celebrities b'omu ggwanga Uganda even around the globe negamba kola kyamanyi nnyini ddala gwe mukwano eyakasooka laba video zaffe please subscribe notification bell togyerabira comment section ebeera wansi awo ne tuwaayawaayamukko nze naawe ekya information n'obeera nga okindekera video okugiwa like nakyo kibeera kya makulu nnyo tulyoke tutandikirewo mu bya information mu kaseera kano mukwano njagala okugamba ffe tuli eno ba team Mr. Henry amaziga gatuyitamu getukaba getukoma oyinza okwebuuza ki ekyatuuse omunange emabegako omukyala Prima yagenda n'agenda e Dubai bwe yagenda e Dubai ku mirimu gino egije egy'ebizigo nga gyegimututte bannaye obufaananyi ne butandika oyitingana ng'alina omukulu Medimo amanyi Medimo munnaye oyo builder ali eyewa e Dubai munnange ng'omukyala abeerayo obufaananyi nga buyitingana watugezaako buuza Mr. Henry ye n'alaga nti mu mativu eri mukyala we tasobola kukola nsobi yonna ye omukyala bwe yavaayo okubeera nga ayogera ku nsonga z'okubeera nga yalabibwa ne Medimo ye yategeeza nga bw'alina ssente ze era waddembe kukola kintu kyonna munnange twabadde tuli awo ng'omukolo gwa co-parenting nagwo bwe guugwo ng'alina omukulu Jostedimbu nga bakoparentinga ng'omwana bagezaako omulaga nti mami ne daddy we bali naye munnange we twogera bw'ogenda ku Instagram y'omukyalo ono Prima Kadash n'osangayo ekifaananyi kya Mr. Henry ne bwe kiba kimu bwe kiti mukwano obeera munnamugisa we twogera tewali yadde n'akafaananyi akalaga nti bano ababiri baali babaddeko bonna munnange ebifaananyi byonna omukyala Prima Kadash yabiggyeyo moments zonna ze babadde bayina ezabadde mu bifaananyi tezikyaliwo ensonga eyinza okubeera nga gye tulowooza yakubeera nga babiri bano tebakyali bonna mukwano naye tugenda mu maaso n'okubeera nga bonna tubatunuulira tewaliwo yavuddeyo ku konfaminga naye ffe tujja beera tulukuwa singa omu ku bo anaabeera avuddeyo munnange bye biri ku sayidi eyo njagala mbeere nga nkujjayo nkutwaleko ku sayidi ya LDC amawulire agaba ku sayidi eno munnange esse malungi yadde tugamba kitalo nnyo ekitalo ddala oluvannyuma lwa mwana muwala amanyikiddwa nga Caroline atulinda okubeera nga yavudde mu bulamu bw'ensi munnange ababaddemu abantu basatu ye n'emikwano gy'emirala ebiri egyalumiziddwa ennyo ne gitwalibwa mu ddwaliro e Mulago nga biwalattaka naye amawulire amabigo gali nti omukyalo oyo abadde hardworking nnyo abadde mwana muwala ng'asomera wali ku LDC era ng'agenda fuuka munnamateeka omukuukutivu ye teyasobodde kubeera ng'akola ki asimatuka munnange amawulire si malungi yadde naye katusabe omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa ne famire ye bambi asobola ogigumya omutima kubanga akaseera ako omwana ono abadde wakutikkirwa nga 29 omwezi guno gwennyini gwe twogerako obulumi buba bungi omuzadde yataddemu ssente ze mu mwana ono abeera asuubira bingi okuva mu eri muwala we oba ne famire ye babeera bamusuubiramu bingi amawulire si gasanyu yadde gannaku naye katusabe famire esobole okukiyitamu n'omwoyo gw'omugenzi ate mukama asobole okugulamuza ekisa poliisi yekyagenda maaso n'okunoonyeza ku nsonga ki eyinza okubeera nga yaviiriddeko akabenje kano era byonna katusabe bitambule nga bwe tubisuubireyo njagala mbeere nga ate nayo nkujjayo era tulikinge ku kintu ky'okubeera nga tuziika omukulu amanyikiddwa nga Alex yagenda n'atuvaako mu bulamu bw'ensi era information eyo ne tugikutuusako ffe aba Clarity abayimbi ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo bavaayo ne bawandiika bu posts bannange ekitalo nnyo bannange omadde musajja mulungi nga balaga bannaye okufa okwona omukulu kwali kubalumye nnyo munnange kyaddaaki ng'amazika g'omukulu ono gatuuka olowooza ne serebu omu yalabiddwayo tewali yalabiddwayo kabeere radio presenter kabeere muyimbi kabeere muntu yenna eyaze okubeera nga baziikawo omukulu ono omukulu ono yafa wiiki 3 emabega naye ensonga ezimu oba endala zibadde zikyaleetedde okuziika kwe okubeera nga okulindalindako naye we batuuse omuziika tewaliwo yadde muyimbi n'omu eyagenza ekintu ekyalumye nnyo ku mikwano gy'omugenzi ab'okulusegere yevuddeyo n'atugamba mu aba Clarity Source muzi ne tumutegeeza ffe tubadde tulina okujja kubanga oyo mukulu Alex yeyambako abayimbi bangi nnyo okubeera nga ennyimba zaabwe zitambula yazikubanga buli mukisa we yaguyinanga n'agamba ye naye tewaliwo yadde n'omuyimbi n'omwaze ekintu ekitali kirungi ne tumugamba munnange abayimbi oba oli abo balina ensonga zaabwe ezimu eba endala naye kabeere muyimbi kabeere celebrity kabeere muntu akola ku TV oba radio teyali lyalabiddwako ku maziika gano
ekintu oba oli awo ekitali kirungi era akatulinde munnaye saidi zaabwe kubanga baavayo ne balaga nti okufa kw'omukulu ono kwali kubalumye nnyo lwaki tebaazise byonna byonna tujja beera tubikuweyo ngenda kujjayo nkubuulire nti mukwano ffe tuli eno emikolo gituwuuba muve kubiri ebya mukulu Chris Evans n'omukyala Mary Batabata amawulire agaliwo nga tegasaliko nfufu nga sigwa njwanjwa mukwano njagala okuwa information nti emikolo gy'omukyala Desire Luzinda ne mwana munne omukulu musajja wa Katonda Levikson emikolo gituuse nti wiiki ejja ku lunaku olwokusatu emikolo gijja beera gituuka wonaye nga wekibeera nga y'ensonga mukyala tukwagaliza kisinga Desire Luzinda wish all the best ne mwana munne ogwasazewo okulonda ekintu ekitali kibi yadde tulabye ba celebrities bangi abasazawo ekintu bakifule official ng'eyakasembera ddala wano ye mwana muwala Precious Remy naye nga tugamba Desire Luzinda if you have chosen this path ife ngafe abakilaweti sosa ngeri munnange kadi gye ziri okumpi otutuukako tujja genda tukiikirire abantu baffe era tujja beera nga ebinaabeera ku mukolo gwo wiiki ejja olwokusatu tujja kubeera tubikuweeyo nayo njagala mbeere nga nkugjayo mukwano nkutwaleko ku saidi endala akatambi ka Midland ak'obusegu akatambula kongeddwa bizaala anti wetwogerera ng'omwogezi wa poliisi yavuddeyo n'ayogera akatambi ako nti abantu bonna abaali beenyigidde mu kababeere basomesa oba bayizi bonna bakangavvulwa era wetwogerera mu kaseera kano kennyini Adam Nabaka n'omwami amanyikiddwa nga Joseph nga bonna basomesa ku ssomero lino munnaye bawummuziddwa okubeera nga tebasobola kubeera nga bakondaktinga bulungi bayizi okutuuka okubeera nga bazina amazina ag'ekika ekyo mu bbaasi omukulu ayongeddeko enanga nga munyevu nnyo n'agamba nti n'abayizi nabo essomero lisobola obeera nga likangavvula abayizi bano baba bawasasipe oba babawa ekintu kyonna basobola obalaga nti ekintu kye bakola tekyali kituufu yadde munnange byebiri ku saidi eyo nkugamba nti byonna bibeera ku Clarity Source tugenzeeko ew'omukyala amanyikiddwa nga Leila Kayondo ono wetwogerera yavuddeyo neyeegaana ebyokubeera nga alina ebiragalalagala byakozesa bagenze ne bamugamba Leila Kayondo byonna byokola biri under the influence of drugs fene tumunoonyako n'atugamba bannayize engambo ze batambuza si ntuufu wabula kyemmanyi balabye bange abatanjagaliza abatayagala mbeere bulungi be bagenda maaso n'okubeera nga bafinansinga ebigambo ebyo naye nga si bituufu yadde that's all we have for today webalegwe omulungi eyekumidde okuva gye twatandikidde okutuusa negamba okola kyamaanyi nnyo please ogwe atanaba subscribe nga tewalabira okusubscribe nga tonaavaako olwebya information bijja beera bikutuukako awo wennyini wootudde beera bulungi mukwano mweraba